Namere tazanya. Namere simmere. Namere simmere. Namere simmere ye. Mulowooza nti namere bwe mubuli ati ye namere. Mumuyita mmere. Mulowooza nti mmere. Simmere. Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasibye otya nyina Obote. Obote agenda kubuuzaako tugenda tandika okwogera ebigambo. Obote buuza abantu. Abatulaba twagala okubabuuzaako mwasuze mutya mwasibye mutya mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Oli otya Obote? Ndi bulungi. Ninawo ebinsumbuwasumbuwa mu mutwe ng'omuntu naye ebimu biri very technical. Bizibuzibu. Biri very technical bitya? Biri technical ate obyagaza ki? Naye waliwo n'ebirala ebiri national. Tulina obuzibu ennaku zino. Obuzibu bwe tulina be bakuumaddembe abatandise okukozesa obubi ofisi zaabwe nga bagezaako okuyambako ba criminals. Abamenyi b'amateeka. Abamenyi b'amateeka okukola emirimu gyabwe obulungi. Njagala nkutegeeze waliwo. Nga bagezaako okukola batya? Okuyambako abamenyi b'amateeka okukola emirimu gyabwe. Okukola emirimu gyabwe egy'okumenya amateeka obulungi. Oli najja n'owulira nga naga nti kati ate gundi oba OSFC yazze najja n'ayagala okukwata omuntu oba n'akwata omuntu n'amutwala. Waliwo omumenyi w'amateeka amukozesezza. Waliwo omumenyi w'amateeka atali amukozesezza. Otuuka otya n'ojja n'oga nti MS abanja Obote sente. Kati n'ojja n'okwata MS. Nepesa tolusiba naye. Kifuba nga kiri. N'okwata MS. Mugambe nga bwe nkugambye tujja kukola nkya. Gwe n'okwata MS n'omubuzaawo mu ngeri ey'okumutiisatiisa. Olw'okuba nga n'omubba ne ssente. Olw'okuba oli wa SFC. Kuba oli wa SFC. Tukiyita extortion. Ayiwa mukiyita. Kugamba okugezaako okwagala okubba. Mu ngeri etategeerekeka. Mu ngeri etategeerekeka. Era abantu bangi obulidde ku bagagga bakutte. Abagagga bangi by the way kino kibba bagagga kye kiriwo. Oli mu kubuuza abantu njagala kola metoni y'abasajja. Maze buuza. Kye nkugamba kino kibba bagagga we kiri mu Uganda. Ontegedde? Kutegeera. Ojja kupapapapa n'ebibyo naye tegeera nti kibba baki? Bagagga. Bajja kukwata naawe kennyini bakusibe ng'ate Obote yakiyisaawo n'ogaana. Ontegedde bulungi nnyo? Kibba bagagga kigenda mu maaso bali mu kakodyo abantu bali mu bukodyo bungi nnyo. Abakuumi naddala bakuumaddembe bakuteeka mu drone ne bakutwala kubanga obanja Obote. Ontegedde kati nga either bakusirise oba olina ate nno bakusirika basobola n'okusirisiza ddala ebituufu biri ebisembayo. Biri byennyini nga togenda kuddamu kunyega. Mpaka. Oba wadde obanja Obote miliyoni 2. Obote nga wazimuwola. Bo bawa 10. Bo bawa 10 ne bakola omulimu. Lwaki tosasula eze 10 n'akubanja 10? Tekisoboka kubanga abamu. Abantu si bangu ku sente ne mubeera nga mwenyula kale. Tutambula ne Sweet Valley Islamic Nursery Primary School usomero lisangibwa Kibajju Eddege ya Bombo. Abaana bayise bulungi ku kibiina ekyomusanvu batuuza abaana 50 mu kibiina ekyomusanvu. Abaana 37 bayitidde mu first grade abasigadde bayitidde mu second grade. Kakati essomero natuuseeyo n'abagambye banne byennanga njagala sooka entuukeyo ndabe biri bitya. Environment essomero litudde ku bwagagavu bwa yiika 7. Eryo ssomero yiika 7 eryo ssomero kuba twagala essomero nga twagala nnyo essomero ng'abaana basobola okuzannya ne beetaaya. Nentuuka mu dining hall we baliira emmere ekiyungu bye bino byennyini ebyamalayo. Kiyungu kiri wano dining eva kuno mpaka eri. Kale kakati ayagala kutwalayo mwana ku nursery mpaka kibiina ekyomusanvu bakyawandiisa abaana. Enamba z'essimu ogenda kuba ku zino naye essomero lisangibwa Kibajju Eddege ya Bombo. Mmanyiyo Eddege. Omanyiyo essomero lisangibwa. Liri ku musingi gwa Busiraamu naye engeri gyeri service buli ddiini ekkirizibwa. Enamba z'essimu ze zino 700 808 882 ne 0786 0 5 3 twala omwana ku Sweet Valley Islamic Nursery Primary School. Balina center number ku kibiina ekyomusanvu ate balina center number ne ku ddiini ey'Obusiraamu. So abaana abatukola ebibuuzo eby'eddiini bonna bayita mu ddala erisooka era abasinga bagenda Turkey kusoma sponsored by government y'e Turkey. So kakati oyo jobo twala omwana Obote
ndaba bya bufuzi bwe bitambula byema ne kakati nabi Rubongo yagamba ate agenda mu kooti kuki mu yakalulu ebya vote yabisiima protest vote teyali mu kooti ebiva mu kalulu tolina bisiima akalulu bakuwa results byebyo byoba okoze yes twalina master nga agamba tuleme kuwerimba akalulu ofuna kye bayita results you don't get what you want, you get what you deserve. Ochegedde tuleme kulimba bantu tubeere ba mazima si buli eyagudde mu kalulu nti agenda mu kooti oba omala budde okuleka ng'oli sure nti wawangudde nga bw'olaba Namere we yabadde nga bw'olaba Nyanzi bwali Namere yabadde sure nti yawangudde byonna all the science around it kiringa ng'olwaleero kankubuulire kiringa olwaleero senga wagamba nonoga nti mirembe Lidia egundi ebutambala bamuwangudde ne Mukiibi n'ayitawo kyali tekisoboka impossible Mirembe yabadde agwana nani na Mukiibi ne Mukiibi yabadde agwana Mirembe kyokka ne gundi yabadde agwana Aisha Kabanda ani Muwanga ekyo kyo bwe kyabadde it was a clear sacrifice nti omu asuula omulala babayita bonna bayita omu bwagwa n'omulala baagezi Oshegedde it was clear, it was well done, it was well era nayagadde nnyo akalulu k'ebutambala kalina okubeera difference nti omu asobola osuula omulala kubanze ndowooza senga gundi Aisha yeerwanako yeyekka nga taliimu Muwanga Kivumbi ate oba oliawo yandiiseewo Aisha alina okwesonyiwa ebyamuwanga nakati bannaye buli mbuzi ku nkondo kanfe n'ekyange naye Obote abakulembeze twalese mu parliament nga ndaba abamu bakiboggwe nnyo nalabye muli anyama ku NBS nga bye bamubuuza si byaddamu agezaako ye alinga avuma obuvumi Namere nedda olina okutegeera bwoti ekizibu kyaffe kya society gyetuwangaalira society gyetuwangaalira abantu balonda omuntu gwe bafaanana ab'Emakindi bafaanana muli anyama bulungi nnyo in fact abamu era kati Makindi bagambe yoyo waffe olabye tetwagamba nti tulina kulonda omusajja oyo kubanga bwaba batyo bwe bafaanana society yaffe yayonooneka bw'otunulira TV production weewuunya n'ogamba society yaffe eragawa omwami Ken Kalisa CEO wa NBS akakasa ddala bwe yabadde alaba TV eyo yasanyuse kati ekibuuzo kyali ne kibeera producer yabadde akola ki ate producer alina musango ki producer kankubulira ekintu kimu gwe wano nzijja wano nansi waliwo kye bayita okweteekateeka gwe producer w'eno show n'oyo omusajja kubanga temulinayo bantu balala era bwe mutulwa ne mugamba nti tuleete Obote ti tubadde jjukira tubadde twakakola gundi bigirwa Obote tumukola enkya ontegedde bulungi nnyo kati ekibuuzo kyane ne kibeera bwe kiti nti bw'oba oteekateeka programming omanya nti this is going to be a panel ndeeta Lubongoya ndeeta Bigirwa ndeeta mwenda kujja yani Dombo ndeeta leya bajja kukwatagana bajja kukola ontegedde bulungi nnyo obalansiza bulungi equation naye kati bw'oddira n'ogamba nti ndeetaamu oti Wamalula naye ndowooza ate kandeete ndeetaani awo ne Lwomushana kandeete Lwomushana programu oba ogisi kubanga Lwomushana tajja sobola lizoninga nabo tajja kusobola era Lwomushana wamulabye ng'ali bw'ati ne Bijulwa nga bonna buli omu ali bw'ati bonna baakoze bwe bati nga debate ebasusseeko ono atudde wano Bigirwa atudde wano Lwomushana atudde wano kati ono ali wano kati ono ebigambo abiyisa ku ono wabula tomanyiira olina ne siriimu kakati ono mubu saasira ono okyegere kingezaako oba okulaga ono gwe basako ebigambo bikomera ono n'ono saasira ono eyazze nga alina kyagala okucommunicatinga agenda kwogera ki era lwaki yagala obwana obuto nawe olina siriimu akati ekibuuzo ne kibeera
kakati byonna nga bimaze okuggwa eyatudde ku program alaba yafunyemu ki kikyajjukira mu byonna ajjukire gwe bagambye nti alina siriimu ayagala omwana obuto simanyi biki talina magezi musirusiru era wanuupu ebyo byajjukira kati oba onyambye nze yasosudde amasannyalaze gange kati ye society mwetuli nti society yaffe tugyonoonye abantu abo bonna boolaba baweereza bava mu society ontegedde society muno mwetukola ki mwetuva abantu mwe bava abo bonna abakola ebyekisirusiru ontegedde bulungi nnyo kati gwe bwotandika ogamba mu parliament erimu abantu b'ekibogwe naye abantu b'ekibogwe tebali mu parliament mwokka bali mu Uganda kati Uganda ejjudde abantu b'ekibogwe nsoose kugamba wano nti abasirikale aba gavumenti bayambako abamenyi b'amateeka oli mubanja ssente zange ate ondetedde drone otegeeza ki ondetedde drone naye ate nga mujjiddemu abasirikale ate aba SFC era tukubira gundi omulanga tukubira General Race omulanga tukubira President Museveni omulanga tukubira CDF oyo waffe kubanga Patriotic League fe bali patriotic tumanyi kitegeeza tumukubira General Muhoozi omulanga General Muhoozi abasirikale baba balina empisa embi era tujja bagamba ate omukisa gwe balina gwokka kati nti katusooka tugusale naye banayongera okukola ebintu by'effujjo nga bayambako abamenyi b'amateeka okumenya amateeka tujja boogera mu public anti ffe twategeera dda ne bw'osirika ofa ne bw'oyogera okola ki kakati awo wetuli awo wetwadda so tudde wano tudde wetubadde nga nkugamba nti society yaffe eyonoonese naye eyambiddwako abantu betwandirowoozezza nti bo be bandigiweezeeweezo gikola ki kubanga waliwo kye tuyita guidance buli muntu yeetaaga guidance buli muntu yeetaagako kati ka guidance kyobala nti TV ebeera ne TV producer ng'olabye ebintu ebyo byonna bigenda mu maaso abantu beewomulira ku seeti omanyi bulungi nti eri ensi eraba tulina abaana bato begomba okubeera ba MP balaba MP omulonde agamba oli nti tolina magezi agamba ono oli musiru agamba ono omunya n'okuwunya agamba ono taleka kati olina ne siriimu ebyo byonna gwe ng'obiraba nga omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. kati okyegedde naye kati bw'otandika okubanga naawe onyumirwa ebigenda mu maaso nga bwe kiri kati kakati oba okyali mu service oba oyingidde business. Bali mu business tebali mu service. Kakati awe wali obuzibu. Services should be services and businesses should be businesses. Teri kyabulabe nga kuddira service nefuuka business. Nga amasomero we gafuuka kati agamu. Wakati for example, olabe essomero. Era ffe bwe twali tusoma economics. Gundi institutions ngezo amasomero malwaliro biki tebakola profit. According to economics. Bo bafuna surplus. Okyegedde nti bafuna wabawo akasente akatono akakola ki akafikka nti babajjanjabe gundi nefika tetuziyita profits anti waliwo kyebayita profits waliwo kyebayita dividend kakati those are dividends. The idea is tetuziyita na profits
That's the waliwo akasente akakaba ketufisizaawo okuzaawo twateekamu mu economics, the laws of economics teita sente za services profits. Kati ensobi wano yabadde kwani producer, presenter, guest bonna batuuse ne babeera nga bali mu nsobi naye yatandikiddewa. Ontegedde bulungi nnyo. Ensobi yatandikidde ku producer eyaleese abantu ababiri nga bonna abamanyi, kubanga tosobola kukyaza muntu gw'otamanyi. Nga bonna abamanyi nti ki? Nga abamanyi bulungi nnyo tebasobola kukwatagana. Yabadde president obadde abadde ayanjula guest, kubanga guest omukyala yaluddewo okutuuka. Yes. Mu kumwanjula guest omusajja n'ayingira waawo nagamba si mulonde balangiridde mulangirire bapulaninga. Wulira, teriyo program mu TV yonna etegeera kati nga NBS etabeera na prep ya sheyo bamanya ani gwe baleeta nga bategedde ne background ye era bonna babamanyi bulungi nti no ono gundi history bali wet era n'ebibuuzo questionnaires ne baziteekateeka. Ontegedde bulungi nnyo. Ebyo byonna babimanya. Eyo gy'osengejjeza n'ogamba MS sisobola kumuleeta kutuula nawo bote. Banza n'okwekuba. Basobola n'okwekuba because yes, ekyo kye kibadde kiddako. Era tebaba baawulamu bijjo banaatuula wano. Gozala ki babaawudde. Bandi badde beekwata amatayi. Bulungi nnyo era tasobola mukwata n'amuyoola. Nammere tazannya. Nammere si mmere. Nammere si mmere ye. Mulowooza nti nammere bwe mumuwulira nti ye nammere. Mumuyita mmere. Nolowooza nti mmere si mmere. Naye ebyo byonna byavudde ku producer kubanga sente baayise nammere byo teyandibyogedde. Kati nammere wali tuyagala bamuyite. TV fe tulina yes nammere muyite ku program ng'aliko yekka. Nedda ssebo. Nedda tamala emirundi wamulako ku pano. Kyogamba nammere atuse ku level ya tamala emirundi. Tya discussinga n'abantu balala. Wuliriza lwaki nedda. Nammere nze kyenabyemu ekizibu nze guest omusajja yayiseewo yadde alina okukoma. Va mu ebyo wano we tuli we need to protect our society. Bwe tutuuka ku level ya protection omaki baita protection ne bwaba mwana wo omanya limits ze nomanya nti bwasukka wano ng'abagenyi bali mu nnyumba mu ddiiro wano ayinza okwogera ebyensimattu genda eri osanye ne banno era bayakwogera kimu genda osanye ne bani kakati waliwo ebintu ebimu byokola ng'oprotectinga society nga gwe toprotect kuba kati wano bino bitwogerako tetwogera ku nameere era nze seewunyiza ku byavudde bunnameere. Nameere nze ndaba mukazi muyivu. Seewunyiza byavudde. Yes, abantu bayivu bangi. Dokita Stella Nyanza omujjukira. Twamuletako ku BS nkwatu akamuteka ku set eddakiika 15. UCC neeko badenge utamujjeo TV tujijjako. That's what I'm saying. Netwa malo mujjako bwetu tunga ona tusaasira. Mbera ya UCC yetu. Ate mwali mujjako bujjane mukola bukozi. Yatuwemula ebigambo byonna ebyetaagisa. Namwe mwali basiru. Mwali mumuleka nga akola. Naye nga avuddeko. Antu waneeno jukira wano screen ebeeraga nti tetuliiko. Otategeera. Ate izo basingira wali. Sigiti. Yajja ne mugamba mbadde nkusa. Nze nali producer wa show nze namuyisa. Yali okukuba n'ebinnya ate nze nkukuba. Nze nkukuba. Yenno yakutubya bakola bubi nze nkukuba. Yatuwemula ebigambo byonna. Nze nkukuba. Nze nkukuba bukubi. Nagamba yasembayo ekigambo nti mbasaaside naye mbadde ngenda bakunamira. Yasembayo okwogera n'afuluma. Kati that's the point. So kati don't confuse education n'entegeera ya bulijjo. Na learning. There are people who are learned, but they're not educated. That educated. So kati kutoda mugamba nti gundi muyivu nnyo. So what? Karakita tujiraba. Nyana mere taina gwe yalumye ngati bana mulumba mulyanya masoso mbana mere. Kyengugamba nti mulyanya matumuleta na mere. Ate bomono kizulwa nga kimazo tabuka bwe ekityo. Nga kimazo tabuka bwe ekityo. Call off the program to respect society because you are serving the society. Ita present omugambe itobulangaawo. It by all means. Waliwo kubanga bafyuminze ku level nga bayinda ng'olina okukatinga show otukana okwerangira sirimu kuba bampa kubanga wali oli abeera ku mapeesa wali kuba bukubi bampa
Ebalaga nti bane muyise mukakane. Kubi bumper. Baba batandise kwa sirimu baba. Kubanga jukira control room ya soko funa. Natana babi yalinga utu. Aba ya soso funa. Kuba bumper ebyo biyite. Kubanga we are protecting a society. Waliwo omwana omute yegombo okubeera MP nga akuze. Naye kati agenda okulaba MP gwe balonze byayogera awemulira ku seeti because okuwemula chechi mwemulozo okuwemula kugera bitundu byekyama naye okuwemula oli asobola okuwemula nga takugambye ekigambo kyonna talawa bayampe mudde anti abakoze action y'obuwemu omanya n'okusonga obusonzi muntu bwoti oba omuwemudde ng'omusonga mu bubi omusajja omukulu olaba ne mubijja ne tusonga mu bwetu tusonga mu tuti naye ng'oli yafadda talina na makulu segedde so tubeere ba mazima ebyabaddewo bitebyabadde birungi era si birungi muddide comedy ne muteeka mu byobufuzi it is going to cost you mugenda kutuuka ekiseera mbabuulira nga mwegomba ku byobufuzi ebyadda nga tusobola bifuna nze nalabiddewo amuwanga kivumbi wano babadde bulijjo boogera banene nnyo essaawa eno bamukwasa akaveera nga bamutadde ku mpingu bwe bamutwala bwe bamuwalawala omusajja ow'obuvunaanyizibwa musajja alina ebitiibwa ebiva kuno n'emaya ontegere bulungi nnyo naye bakati bamuwalawala naye nga n'omusango weebuuza gwatandika gutya ogwo gutandika okubeera mweyo embeera essaawa eno abantu beyavumanga beyagamba nga mbu tebalina makulu tetuli wano mu nkiko za kika tetwagala kumanya bakulu eyo wakalu be bali mu kkomera be bali mu kumuwolereza kubanga mwabulwa karakita kati essaawa eno lwaki be bawa kadi si be babawolereza si buli gwe bawa kadi nti looya anti enkugamba nti naye Sseggona yabeekubako era muntaase kino ekisanja wake mumpe najja n'empapula ze ne bagaana n'azibalaga ne mulaba nti empapula ze ne muzitunulamu ne mumujooga ne mutamuwa kati essaawa eno yali mu kubataasiza omusajja wammwe besikale yali mu kutaasa ekibiina kati tulowooze nnyo nga tetunaba kukola dana okukola ntulyoka tulowooza what is the point okitegeera kati gwe Abannayuganda banne muzuukuke omukisa mugulina ogw'okuzuukuka kubanga mulina abantu nga ffe abajja okubagamba nga tetulina with no cost kuba nze byenjogera mbimanyi with either experience or what mbimanyi mmanyi bulungi nnyo nti ensi tefaanananga abantu abamu babeera mu ofiisi ezimu ne balowooza nti nno awo ensi weekoma wetegedde naye ffe tujooga ekibuga n'ekyalo bwe mwera mu kyalo nembeera ku kyalo nejja nenjooga n'ekibuga nembeera mu kibuga kubanga mmanyi ensi gyekoma ensi nga zinnyo kati waliwo n'abajooga Amerika n'abajooga Bungereza n'abajooga Canada n'abajooga wa ensi nga z'okusinga ky'omanyi so kikulu nnyo okuleka obwongo nga buli open ate n'okubeera guided n'okkiriza okubeera guided bino byonna bye tulimu twetaaga guidance tosobola kubeera na TV ng'eraga ebintu ebibi eri abaana baffe ate nga abantu ababiraga ba high profile neto nenya nnyo TV yakoze ogwayo but nenya nnyo bano be baleese njagala ontegeere bulungi nnyo omuntu natuuka n'okwogera ekigambo nti tetujja wano okwasama bwasami anti kyekyo kakati nkugambe kati TV bw'oba oyagala kati kankubulire nze TV nandiwadde nnyo ekitiibwa ng'ekolinze off program akuba ennyimba they actually make news yite walagako TV bandikoze amawulire ate kati bandikoze amawulire agasembayo okuba ag'enkizo ekyo kyokka kyandibadde kikyusa TV programs mu Uganda omanye kyandibaddewo anti program bandikikolinze off ekyo kyantrendinze okumala emyaka ng'egi ate ekyo tekyali bino bibadde bibataaso trendinga bino munnange waliwo omuvubuka wano mbadde saana mwogerako mugambire wano twakolera nawo program muvubuka muto bamuyita Dalton oba omanyi muvubuka ali awo ajja ngamba omuteyo oyogera birungi jampe ku program nga njija ngamba program nga tukola era nayogera ebintu biri light ebyabwe
bavubuka baana bato naye nga era bikalinga Sam Little Water n'agenda n'akola programu ye n'atema mbi yatemamu ne bakola kakati onze programu gundi station gyempa ntandiko giraba kati otandiko kugoberera byebateekayo the next day oba the next 2 days nga uploading ne bateekayo omuwala programu nga bagita lubalala nga tesiye bigwa byebigwa akawala katudde bwe kati empola erabika nga koogera ebigambo boy bana batero tuulaawo kaita kasenga muto akawala senga muto kagenda akunkumuka ebigambo ku programu kwe bakukyazizza kwe nabadde nga jjo in fact ze yaddirira nze senga muto nga tasabise nako gali kakola akagambo bwegati nga tasabise nako bwegati mukubira essimu gamba naye ebintu ebyo nga si birungi anti byebitambula byebitrendinga binebiramu tebigira tulaba kati eyo eri mugundi oba yange yali mu 1000 eyo linga eri mu 1000 ngezi kalatenga eyo gye nasooseeyo kitegeeza ono tatulendeza ebitooke byebigwa nemugamba kakibi nensirika nende mugamba si birungi bijja kukostinga omuntu atali serious nagaboneka Kasukwa abikola nemuga Kasukwa in experience gyotalina amanyi wabikolera seasoning byonna abimanyi. He is very experienced mbadde naye mawulire for a very long time mumanyi ne byayogera kyobola nti Kasukwa ebbanga lyonna buli gwabadde naye bamusibyeko ye tebamusibangako ekibuzo ne kibeera lwaki bo babasiba ate ne batamusiba tegeza mukugu alina experience ekintu akiruddemu experience mu kyakola kadde mugamba nti sirungi kyokola kyoyogerako si kirungi bwaliterezezaamu Kasukwa alina experience to an extent nti ne bwamanya awanamuleetera obuzibu ye yasooka okukwatawo n'anywezaawo bwati ontegedde kyokka bano abalala tebamanyi na logiki oyo nti omuntu bw'aba ayogedde naawe ABCD olina ekyokukola ate gw'owulira nfo gy'okuwulira amaanyi ye Kasukwa amanyi wakimitigating nga n'akitereeza so ne mugamba nti tebijja kukola naye ize wayise ennaku ezi mba ntambula ku si nnaku wayisewo ebbanga myezi ngenda kulaba kyano ye ngendo gigoberera ndaba egwa mpola nensirika sanyega wayise ebbanga ttono nabadde ntambula ku TikTok eno evidiyo gye nasanze etukitse tokyalina gy'odaga nga buli kyokola kyonna kigaana buli kyegezaako okukwatako kyonna kigaana kakati awo nebuliza abasinga bakikola batya Sira Price Kasukwa ensi etuuka ekiseera ng'olaba tokyalina onovuuka mumanyi yajjanga nnyo wano kati yaleetanga oli nga yeetawemudde ebitooke byebyo yoyo omuvubuka akawala nkamanyi kawala nobukatunulira kawala kalungi ddala kalungi nnyo naye obulungi bwako bwe bukasumbuwa era tekasobola kufuna musajja yadde ategeeramu nga nze tekasobola ontegedde kasobola kufuna basajja kati ng'oyo n'oyo tekasobola mufuna n'oyo tekasobola kasobola funa abasajja bekafuna balina kubanga tebalina kyamaaso kyebaagala abasoba nga balina ekidako nga bagaga balina ne ssente naye nga ye talina simanya kawasa simanya kolaki kakozesa akakaleke agende ku bidda kakati bwe nalaba omuwala oyo omulenzi oyo namulabye nayagadde omukuba ka vidiyo ne ŋŋamba kamuleke abonebone n'ensi ye ebigambo byennyini byayogera kati nze nabimugamba kati ali mukaaba ndabye akaabeera kubanga kyano yagwa ebituufu biri ebisembayo tasobola kujja yadde $100 yadde $200 omwezi tasobola kujja yadde $1
n'ataano gayinza okugaana n'abiri gasobola obula awo ensebe eganye kitegeeza ayina rent ayina ki because kakati bano boli mu kulangira ndabye ng'olanga awo essomero muntu ki ow'essomero lye asobola okuwa akalango newankubadde olina figures eziri insane asobola okugamba nti langa essomero lino mu content yafaanana bw'atyo muntu ki ategeera ayinza okugamba nti langa essomero lyange ng'owemulanga kubanga olina numbers. Which numbers are you trying to create? Ebyo bintu babirabira mu manju kati ekintu kyonna kye balabira mu manju tekirina makulu oba oli ka market gamba ne obeera ku restaurant bwe kijja mangu n'okijjawo kitegeeza ebyo bya black market katusa kuyingira black market business olowooza nti egenda kukola kitegeeza kubanga mu black market osobola okukolera omwaka mulamba ontegedde n'obeera biliyoni 8 ontegedde omupiira ne gukusuna ng'olina okuspendinga biliyoni ate 9 kituufu ye black market wekiri black market ebanga zaala osobola okukolera emyaka egi 5 ne bakukwata n'ofiirwa byonna byokoledde emyaka emeka kati black market tekola kati kuno ku social media eyo black market nti bwowemula ng'odda mu nalabye n'ekivuga ekyayawo ekiwemula era nakyo kiraba kigenda kiriwa waliwo kakana kawala bakaita tusimanyi tashe media naye agenda ye luli kali kagamba mukole mwakola agenda era naye namulabula nange namukubira nemugamba tashe media va ku content oyo nange namuga content oyo muleke engeri gye nalidzeko ku channel oyo va ku content oyo naye yamulemerako nagenza omulaba jjo n'ekikazi era nga bakukuta kitera okujja wano nekikuba bbiya zaakyo nga nnya ba okuba bbiya zaakyo nnya nekiteekako nekitandika nemugamba weegendereze kubanga kankubuulire si buli kirungi nti kiba kituufu kirungi nnyo okufuna figures eziri insane nze era nsanyuka nnyo n'okubanga kyano ng'abantu bandabye abantu 100 ebi oba ebi ne kiba 100 abo bamala saagala bantu mitwalo naye nga nsiriwaza basiriwaze tikisoboka kakati eyo ye society yammwe gye mulimu gye mukuliyeti kati gwe nsobola ngamba ebyo kati gwe kyolowooza kikya trending yes sure ya trendings naye baddagira bayafuniddewa kitegeeza nti ogenda omuntu omu agenda kufuna the expense of 1 million people because kati yafunyemu ali ogu NBS naye kakati ate gwe yabadde azze okulaba ayataddeko amasanyalaze ne kayuninosasula TV wasasudde TV okoze biki n'obudde bwomaze n'abaana bewadde oleese balabe ku baminisita nga boogera bwogamba abaana njagala mukula mubeere baminisita jabe mukula mubeere bagundi kati omwana n'alaba omuntu gwe wamugambye olaba oyo muwala anti kati muli baana bawala bato waka bagamba olaba oyo mukazi she's a woman but she has made it now she's you can also do it in the next 10 minutes n'agamba nti gwolinga n'amananka olina ne kino oleyagala ntwale gwe omukadde wa siri mutekewo akaana akato kakati ekyo kigambo nga kimaze okwogera bwe kityo ono omuwala wo gwobadde wakagamba oba ogenda mugamba nti nedda bireke tobeera minisita tobeera gundi manyi kati fe abafiri kati tumanyi nkwata y'abaana omwana asobola okubuuza ekibuuzo nyina omwana nalina firimu bugenda omwana n'abuuza maama we yaye alaba TV nga alaba amawulire nga operation balina operation ze bakoze naye nga maama we ye commander operation omwana okujja mu ddiro yabuuza maama we naye maama ku mirimu gyonna egiri mu nsi wasalawo okubeera w'amagye kukola ebyo bintu maama entuuza gyatuuzaamu omwana mugamba mwana wange Amerika eno ogiraba evudde wala tulina ogirekawo namwe mugibeeremu kakati nze mpayo obulamu bwange olw'ensi eno n'amunnyonnyola bulungi nnyo era yali agolera firimu yagamba ndowooza mulaba abazadde mulina okunyonnyola omwana wagamba naye taata byonna byaliwo byonna wasalawo okubeera w'amawulire then nawe olina ennyonnyola gy'olina onnyonnyolamu omwana okumumatiza nti nalina okukola guno omulimu kyova olaba nti lwakubaolanga amasomero naye nze ndi very sensitive nnyo n'amasomero ga bisulu very sensitive era nze njagala abaana bagende mu masomero ng'omwana bw'avaayo ate n'amasomero mugonzeemu ku mateeka omwana ku weekend mumute omwana ku weekend mumuta ajje Kampala ajje wa maama we ne taata we oba ojja mujinya omwana abeereyo mukyalire ku video gwe kiki kyojinya kyoyita okujinya
Kikyo ito okujinya. Buli kaseera kumulabako. Omwana kumulabako, omwana kikkakatako kuba nti naddala omwana ali mu tender ages. Kikkakata era bino ebyasimanyi bino bimukola visitation days. Omwana yandibadde nga buli weekend waliwo freedom ya visitation. Lwakuba nti obwavu bubaawo. Kyova kiba kyamagezi. Abaana bandibadde buli weekend basula mu bazadde baabwe. Amasomero gatowolokokako ate n'abaana bennyini ne babaako bye bayigire ewaka. Teri kibinga nze ra mwana wange ogenda mu kisulo nze babadde offers nyingi nezikyannemeredde alina banga ali musiniya wa oba si kyo ekisulo kigendamu bwe muba nanzikiriza okukola olugezigezi olw'okuyitirangayo okuwakiri buli weekend kubanga omwana nze mbanya amutekeyo okwogera naye nze omwana yeebaka atya nga sitegedde bwayebase bwatunudde bwa biki ebyo naawe anti kyenkugamba mwana muteeke ku ssomero anti wuliriza ennungu ekaliriza ekisate wonna otegeeza ki kitegeeza nti omwana buli w'omutiitiibya bw'oti tajja vaamu anti wuliriza gwe kyoyita okutiitiibya buli wiikendi omulabe kolaba biki wuliriza mba sigenze kumusitulamu ontegedde mba sigenze kumusitulamu oba kumutwalira maweeke oba biki nedda bangenze kwogerako naye ntegedde naye kyalowooza agamba ki kukyegedde bulungi nnyo olwaleero ebintu bye tulina okuba ebintu ebisinga okutusumbuwa yakyo balaba abantu batwala abaana maaga amasomero bwe gatyo agalina omusingi gw'eddiini ebizibu bye tulina wano olwaleero bibisiyaga ebiringa ettabu biva mu masomero ago agamu essomero liri awo teritegerekeka simanyi ndiki liri awo teritegerekeka tebasomesa baana abaana balina empisa ezitategerekeka and these are the things biva mu ebyo kuba omwana we yandikubuuliza nti dadi waliwo mukwano gwange yangambye bwati tasobola kigamba agenda okudda myezi after 3 months ng'ebintu yabiyigadde nga mukugu mu byo we yalina okubuuliza teyasobola kukubuuza kubanga wano omwana buli lwakomawo waka akunyumiza emboozi ABCD nze gundi tikyaŋŋambye mukwano gwange yakoze bwati mini walira owulira ng'osengejja nti tikyakoze atya you prefer abaana b'okubeera mudde okusinga okubeera mu boodi nnyo I prefer that naddala kati nga bakyali bato kuba baba bakyali bato gwosobola okubategeera paka nga bakuze ne batuuka mu myaka kati sekendule omwana aba amaze okuwabula ekirungi n'ekibi gwe n'omugamba bw'omubuulirira wano mu holiday nti owaayo ogenda ku ssomero naye ABCD ontegedde ekikututte kukola ki kusoma bakwano ba bakola bwe bati tobeesembereza kati omwana aba asobola okukola selection kubanga akuze naye kati omwana ng'akyali mwana muto baby simanyi myaka 6 myaka 7 myaka 10 aba buli kimu ekimusala maaso kiba kirungi buli kimusala maaso kiba kimusanyusa so awe tuli naye ovuga akataka obote nakumaze ovuga akataka nakumaze dayo gyoyagala ogana n'ovuga akataka nange nentya n'okutya so kati tumalirize n'ensonga ya political situation eriwo olwaleero Kyagulanyi kakata nabakulabikako tamanyiddwa wawaali owa nyina n'olulala lwendabye ku X Jeno Muhoozi ne Chris Baryomunsi Jeno Muhoozi ye CDF wa Uganda Chris Baryomunsi ye minister wa ICT nga nalwo luka lugenda mu maaso simanyi bakulietinga debate ne tusooke waneno Kyagulanyi ndaba ne kakate bamunoonya tebamulabako baani abamunoonya okay talabikako ne press conference NPG yakubye eggulu teyabaddewo bakabijja bo bagambye bati abenuyope yolooza bamwogeddeko ndooza bayogeddewo bakubya abakulembeze baabwe tebamwogeddeko kiri awo kakati kyekyo nti gwolowooza nti Bobi Wine yabula ye amanyi waali okyagedde bulungi ye amanyi bulungi waali nenze nakubuulira nti ekimu ku kibuziza Bobi Wine gundi accountability abafuutu soja bamunoonya aya bannyonnyole bebe yekwese ye talina mulala gwe yekwese bafuutu soja be yalimbalimba n'abasuubiza ensi n'eggulu be yekwese naye nga tewali buzibu bwonna ebibawuza mbu simanyi bamunoonya bamukola ki singa gavumenti enoonya omuntu ebejja mukwata oba oyagala oba toyagala naye Bobi Wine ne minisita yavaayo najja n'agamba tetumwetaaga teyekwiga
Ochegedde. Waliwo ekyana ekyagamba ku Facebook. Wako yali ku TikTok. Mune wate Bobi Wine nga bamunonya kumuwa ntebe ye. Kati ali eyo yetawanyiza bwe. So abasajja bamunonya jatu kuwe ekitoyagala. Kifo kye baba kifo kye ntebe ati yagamba nti yawangula. Bayizo kuba munonya muwa ntebe ye kati olwo. Tuba tugenda kukola tutya. Kati baba namufuna ddi. Baba ino muwe ntebe ye. So but you cannot run away from problems. Ontegedde bodduka ebizibu byongera kugoba olina bifesinga n'obitunulira n'obibeera serious. Ontegedde bulungi nnyo tosobola kugamba nti n'ebizibu bizze kati kambikole ki kambidduke. So political situation eri awo Bobi Wine akola okusalawo Bobi Wine akola okusalawo oba ayingira ebyobufuzi oba asigalayo mu comedy. Already ali mu byabufuzi ate bado oyagala biyingire ddi. Anti uliriza omukisa agulina ogwokusalawo kati ayingira ebyobufuzi obaddeyo oba asigalireyo mu comedy kuba badde mu comedy ebbanga lyonna kyovola abantu tulina abantu nga bagundi kati saawa eno deputy wali mu komera naye abamuwolereza be bantu ate babadde asinga obutayagala mikwano gye jasi baali bayawukana mu lwabyabufuzi waliwo ebigambo ebimu ng'obyogera lwabyabufuzi anti kyenkugamba ekyo kakati ebyobufuzi kati ate bo badde ffe nga si bwe batuyisa okyegedde ffe twabagamba dda from the beginning nti ffe tetubalinaako buzibu ng'abanuupu naye ate bo bagamba batunoonya tutema ate nga babatemera ki anti kyekyo kyekibuuzo kyange nange okyegedde abanoonya batema omuvubuka bamututte mu komera namulabye naye yagamba mu statement era agamba bw'osanga omuntu wonna wa NRM muteme kaca kati ebigambo bifaanana bwe bityo okyegedde bulungi byabusagwa byetubadde tujja tubagamba gwe netugamba nti Bobi Wine bwe tukubuuza ebibuuzo tekitegeeza nti tetukwagala gwe n'ogamba mubaboole abakolagana n'obusajja obwo mubakole ki mubaboole okyegedde kati oli bwakuboola omboolo lwaki omboola nze nga sikubodde okyegedde kati bino byonna ebigambo bibadde bijja byogerwa tebirina bwe byogerera ku byabufuzi ebyobufuzi mubaamu kuboola ebyobufuzi mwawukana mu ndowooza ne mugamba nti abannange nze Matiya kwekyo nedda gwe gundi kwekyo nedda bibyobufuzi nekyo ovola nti ne gundi yabadde wali ku TV ng'abali presentinga ng'omuwulira mulyannyama ng'omuwulira nti ebyabo bya bukyayi bya busungu bya kuvuma bya kugira eyabaddeyo leka akunnyonnyole totandika kulowooza nti nno buli muntu kubanga nze nalabye akalulu kano kankubulira ekintu kimu ku kyakalulu nti akalulu kano kabaddemu ebyokuyiga bingi lwakuba nti abantu tebafaayo nnyo kuyiga ekisookera ddala mukyo ekikuyiga ekisooka mu kano akalulu kalagidde ddala nti abantu tetukyalina mpisa oba tetukyalina kyetuyita tetukyalina munsa mu kalulu kano wakirabye ensa tewali ate bonna neno mu NRM twadde tubonaabona n'abantu nga tebalina nsa ontegedde kakati obutaba na nsa kikatinga across kigenda mu bibiina byonna ne kigenda mu bantu bonna si kya Nuupu si kya NRM si kyani kikatinga wea across abantu tebakyalina nsa omuntu anoonya akalulu n'akizuula ntagenda kukawangula n'akwata miliyoni ebi n'abikuba wano n'anoonya returning office naye ng'akimanyi teyawangudde teyawangudde n'abijjayo mu mpale kooti n'abiwa returning officer n'amugaa nti officer sente zino kati tulina ne ba returning officer amanya nti Sekanjako bamuwangudde n'akubira Sekanjako n'amugamba tewawangudde okkiriza akasajja tukalangirire tewawangudde ontegedde gundi akuwangudde n'obululu bwe buti naye olina ssente bwe ziti nkulangirire oba ngende maaso nangirire yawangudde ontegeera tulina ate omulala awangula akalulu ontegedde bino byonna bibaddeyo mukana akalulu tubirabyeko n'amaki n'amaaso gaffe ontegedde bulungi nnyo n'agamba nti tulina abantu abeesimbawo ng'azze kuwerekera ku munne naye weesimbawo otya ng'ozze kuwerekera oli neyesimbawo naye ng'azze kuwerekera kujjako pressure okyegedde ng'oli yeesimbyewo naye nga teyesimbyewo ng'era ebigendererwa bye si byakuyitamu ebigendererwa byakujja kuwono ki pressure
kati ebyo natubirabye mu kalulu ate ku level zonna bakwamba bimwe mutunuza liiso lya ttulu mutunuzaako wamu mutunula muti bye munenya Museveni ate mwe musinga obikola tunula tetulaba mutunula muti naye nga mutunula temulaba bye munenya Museveni ate mwe musinga obikola tulabye ku bantu mu kalulu nga oli agula akagule nga agula ebinyeebwa kwata guno kumukitugenda gwagundi ne gundi tikale tonsindikanya sinaba kulya sebe nandi gomanyi ntege binkwatako tatali mukazi wonze nkufumbire akummanyi omusajja azireeta ati n'agamba nti yanguwa ontegedde kakati gwe bagulako akalulu naawe akagula temulina mpisa muli bikojogo temuli bantu ekigedde kigeza kugamba kati tulekerawo okutunuza tukirize nti kati kino kyatu tutekengako galu bingi yes kubanga gwe ng'okyanenya ono eyaguza akalulu eyaguliridde abantu lowooza kuba eyaguliridde basanyufu nnyo nze akange nakatunza emitwalo ebiri nyina bena sanze gulumbu bali ba agenti b'omubaka omu yayitamu bamukubira amasimu takyagakola nabagambye nene muli balalu egyo emirimu temugikolanga ku bbanja akwenga ssente omukolere tasa newemba nze sola bakwata ku ssente zemba nspendize mukaki mukalulu kakati gwe lowooza gw'okyanenya eyaguliridde abalonzi lowooza ku balonzi be baguze tebalina buzibu bo basanyufu nnyo n'akalulu kabe bakatuuza omutwalo mulamba kyenkugambe nti wiya society yennyini yeri mu kinnya mwe tulina ogikola ki ogijja bwe tunaagaana okugijjamu nga twekwasakwasa abantu tuleme okutunulira ebizibu bya Uganda tutunulire Museveni awo wetugwira tuleme okutunulira ebizibu bya Uganda tutunulire Bobi Wine awo wetugendera tuleme okutunulira ebizibu bya Uganda tutunulire Nuupu oba tutunulire Nalemu nedda gwe wetunuulire gwe akalulu kosobola okukatunda twali tulonda ku parliament eyo waliwo neyampa ssente mitwalo 5 nenziteeka bwe nti mu nsawo yazinkwa nga omanyi enzinga gye bagizinga mbati akalulu akalungi era samutiikinga kuba nalina owange gwe mpagira kati ebyo awo ensi naye nazirya kati ate nawe era wakolamu ensobi ate lwaki anti waliwo katane kagwa sisobola nze waliwo omusajja omu nani nali nvudde wano nga ngendeka kankunyumize abasasudde transport amagana n'amadda nefisaako kankunyumize waliwo omusajja omu yankubira essimu namwogerako nibe namwogerako byali bituufu because nalina evidence eri 110% nampita angamba jakunnyonnyola ebintu ebyo bitegeere bulungi wamwe munembeereyo ku media nemugera nemwogera nyina wenyina okujulizaamuko waliwo ebintu ebimu byotamanyi bwe natuukayo netuggalawo office netubeeramu babiri naŋŋamba ogamba otya musajja gwe nkwagala nnyo sikulinaako buzibu naye ebigambo biri byewatwayogerako biri byewayogerako ne gundi nti tebyali birungi si bituufu naye speed tuli mu kumaliriza sebo konze kale naŋŋamba sibyali bituufu nemugamba ebituufu bye biruwa naŋŋamba ebituufu bye bino nabikuwa yampa bbaasa ngerimu ki brown envelope anti tugira brown envelope mawulire ng'enyirira naŋŋamba logiteeka mu nsawo naŋŋamba saagiteekamu naŋŋamba kati nkuvuddeko nze speed tuli mu kumaliriza naŋŋamba nti gwe toddamu kubyogerako bireke nga bwe biri ne mugamba sigenda koddamu kubyogerako naye kansuubire zino si zaaki nedda naŋŋamba nedda mukama we yaŋŋambye mbikuwe toddamu kubyogerako ne mugamba ebbaluwa eyo ebbaase ne mugamba olinamu emitwalo 5 nakwata wano najjayo emitwalo 10 ne mugamba ebbaasa gimuddize mugambe ono transport wa ne mugambe oba bbaasa yali mumeka simanyi ne mugambe sigenda kuddamu kubyogerako naye ate sigenda kutwala ssente ye lwakugaana kubyogerako naye mbitadde nemugamba nti gwe mpa transport nampa nakwata wano najjayo emitwalo 10 n'agimpa egimpa nemugambe ne bbaasa gimuddize ate gimuddize mugamba gimuddize omugambe sigenda kukola ki ne baddamu ne bankubira essimu
ne bangamba ku simu ne banterako emitwalo gyali 5 ne bangamba nti sebo so nga twagitegedde naye ka transport ko musajja ngame yakwadde akatugundi katono naye tujja kuba tukolagana konze bus kale Sweet Valley Islamic Nursery Primary School esobola tutambula nalyo lisangibwa Kibajju Eddegeya Bombo. Environment nungi so mwana somo bulungi abaana bali abulungi abaana basola bulungi waliwo eddwaliro ku ssomero ate bayina programu yaabwe nti singa omuzadde abeera nabo nga batambudde bonna omuzadde nava mu bulamu bw'ensi omwana atakomaawo bamusomesa mpaka ekibiina ky'omusanvu bwakimalako ssomero litudde ku bwagagavu bwayiika 7 so osobanga otegeera obugazi bw'essomero environment nga bwe nkugambye ennungi registration number ku kibiina ky'omusanvu bagiyina ate era balina ne center number ku byeddiini enamba za simu ze zino 700880888 ne 0786 0M6 593 akuume